akatengo kati ngenda kubulira ekintu kimu olwaleero mukwata abantu bano bonna nga bagenda abakunganya balina tajeti yokukwata Bobi Wine nga kaluti kanatuuka ekyo bakina birowoozo kati nze nkubulira mazima olwokuba bakola ebikolwa ebyobulagajjavu ennyo tebabala ne outcomes ezinzo kivaamu bakina birowoozo kati mugenda nga bakwata ne bakwata ono ko parade era nga bonna abateeka ku musango gumu bajja tuuka bagambe yagirambula nyini parade bajja tuuka bagamba bamwerekerako ojja kwesanga n'okukwatibwa kwayo iswa tobadde mu kooti sibadde naye fe abaakedde mu kooti obadde oyinza notulika n'okaaba engeri state omukazi oyo gy'abadde avugamu ebintu ng'olabira ddala tavuga mateeka naye ng'olabira ddala ayina obukyayi bumufaanane ku maaso ku bantu abatali ba movement abadde n'obukyayi obumunire ku maaso bw'oti woba omutunuulira waffe obwedda atunuulira n'obusungu obutagambika ejja kubeera mu enkuŋŋaana ez'olukale ejja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls mu hotels naki tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu era netusalawo tukoleko ebitono bye tusobola okukola bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambula oyabadde munywanyi we gwe basoma kati empuuga ng'okyagamba nti prime minister yamusabidde obwa MP Mpuuga yalinga ali mu NUP ng'alaga Bobi Wine akoze kitono nnyo okusobola okununula eggwanga wano yatandika dde okukaaba nti omuti guzitowa ayagala kufunako waguwummuza ekuŋŋaana ziganye sente tewali ng'olaba alaga nti ali frustrated nga ye ebyennaggwano bye yasuubiza okukola wongamba nti omuntu yakola ekibiina ky'ebyobufuzi kujja kukima kalulu ka MP eyo Mpuuga message yadde tagisindikiramu gwe tomanyi nti EDF project DF kyenkana tomanyi nti project oli yagiyita DFCU tomanyi nti project kati babaako kitundu otandika ekibiina message yadde alina gyagisindika nti activities zetulina okukola okunafuya ono budget yaggwawo tetulinawo bulungi ssente bagambye yadde agamba mmwe nando manyi agamba bannayuganda babasajja bakugu ayogerera mu mawulire ng'alinga agamba mmwe bali basobole okuleeta omutemu ogwasigalayo kati oba nabo ansa yaabwe kekana akatambika nabbanja okulaga nti twali twakusuubiza bwa president je naye budget je twakuwaako yaabwe MP yatuse n'ogamba nti mutuwe ye Mpuuga jangu wegate ddala mu mugundi eno kubanga ne DP twagigatta dda ne bano twabagatta dda jangu wegate ddala lumu eno tokaaba sente kati ebyo byaliwo okitegeera naye naye Shamimu yennyini yeyeekumyeko omuliro kubanga bannamule tebamubuuza kintu kyonna yatandise mpola mpozi n'akatalekeka kamba nnyonnyole ku muntu ono n'avaayo n'akola ki yataddewo n'akatalekeka babadde bagenda naga mpozi n'akatalekeka tebannabimubuuzaako terina abimanyi motoka ze yagambye baazibba omuvuka we ziri zombi wali eri we bapangisa n'agamba eri yaffe endala yiiyo ennyumba nkalu ebintu byonna yabitutte ate yabibbye yali mu nnyumba enkalu omubbi eyeekubira enduulu kubanga yabitutte ne kapeti n'ogitwala oli kyava agamba nze nyina ekintu kye ndowooza ekikayanya abantu bano ekikulu kisukka ku kwagalana wayinza okuba waliwo ekintu ekinene ffe kye tutalaba nga akasente oba n'ebintu ebikulu ebiringa ebyo kubanga bano olwedde bayina rumors ezibatambulirako nawulidde balina comedian gwe baleeta mbu yalya abo bba baalya
abo bo baali okusinziira ku mukulu omwami n'obutambi abuyina yabagoberera. Entalo zino tezongerako alien nezimusuula ekyo kyo ge mazima naye engeri gy'oleese embaga wadde osuubira mbozi ki adde ina okuba ku mbaga kubanga n'omwogezi yatuuse okwogera yagambye sijja kumala budde sebo taata saagala tumale budde nnyo nga NUP ashulira kakati era nanyonyola engeri gye bamalamu ki obudde bw'oba tunuulidde nze kino kyenkulaga era njagala okitwala okuva ku nze abagagga babeera n'ekibiina bakiyita bagagga kwagalana embaga ya Lama yabadde oba nkitwale ntya oba ab'ennugu kuŋŋaana ab'ennugu kuzampalana ab'ennugu kuzampalana embaga ya Lama yabadde abantu abatayagala Bobi Wine okukuza empalana okwekinga kamala yoyo oyayimiridde golowooza Lama yabadde ne kosi kyekuŋŋaanya abayimbi abo bonna agwe nyimbulire adde ne sente zi abantu bamusondera yabadde ne kosi kyekuŋŋaanya abayimbi abo bonna teyabaddewo kosi yabaddeemu abayambako okuwemula oli mukuŋŋaane kati olwokuba abayambako okuwemula oli nga ali ku sayidi yaabwe kyebavudde bakuŋŋaanya bonna abayina empalana kwani ku Bobi Wine gwe mbulirawo yabaddewo nga tamuyinaako mpalana menyayo ogwo onga gundi yabaddewo nga talina mpalana ku Bobi Wine era olwokuba Bobi Wine abadde alina akantu katera okukola ng'asapootinga nnyo abantu abawagira enkyukakyuka baba bali awo ng'atuuse ku mbaga oba ya mwana nga tolabika ng'owa wansi n'abeerawo kati nabo ne kye bayagadde okufaanana baali babadde ku mbaga yani eyawa wansi gwe gimbuulire nze naye nkubulya embaga 10 Bobi Wine zeera abaddeko nga za muntu wa wansi baali babadde ku mbaga yani eyawa wansi ekitegeeza emboozi eyavudde ku mbaga kati emboozi yonna eyavudde ku mbaga yabadde erina okulaga obuyinza n'obukyayi eri Bobi Wine kubanga ne kosi y'embaga yategekeddwa ku musingi gwa bukyayi eri Bobi Wine n'okusonda kwabadde kusonderwa ku musingi gwa bukyayi eri Bobi Wine era n'obufumbo obwo gwe musingi gwe butambulirako Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Focus 360 the final channel kwoli Eye on the Press every Monday gye tuba tukeeramu okubeera nga tubasunsulira ensonga ez'enjawulo ku biki eba bibaddewo mu wiiki mu weekend era nga bulijjo ndine nnamba emu gwe neesiga obulungi nti nnamba emu agikutte sinalaba muvuganya naye tolwako ennyo nnamba emu yalemerawo nno ssebo ennamba yalemerawo anti nze we nasomera olevo ne erevo baali bagaba bajja gikuba bajja gikola ki naye omanyi lwaki nnamba emu enerwako abantu abasinga obungi amanya bageerondera ne yeetuuma nti nze nnamba 4 ow'ekibiina kya NRM kyova olaba ennamba 4 tekola ki saaniyo alina we yeetuumako bani yaye nnamba 4 omuziki era naye teyakola ki teyalutonda naye bokkiriza bonna bakola ne bagamba nti Bobi Wine oyo ye nnamba emu bakamyo n'ennamba emu ennamba eyo girwako okitegeera ku lw'okuba oba si gwe agyerondedde eba evudde mu bantu ne bagamba oyo yeemu kati nze emu yange yali ya ku ssomero era ye bagintuumira kati olw'okuba bantuumantuume abaana bennyini bebeesunsa bagamba era mu ssomero zijjukira mu primary twalina omwana ng'amuyita Kisembo Ivan Kisembo mu buto nga ffe tulowooza Kisembo kitegeeza yasemba naye Kisembo yatukulembera
okuva mu P1 paka mu P7 netutuuka tubuuza Kisembo kitegeeza ki erinnya lya Luganda Kisembo si lya Luganda Kisembo alabika mutoolo zino aliko n'omusajja ekibuyawo Kisembo nti kiba kirabo nga yali asubulo bandizo naye nga bamuyita muzeeyi Kisembo naye nga ndaba musajja Muganda mpozi yali yegabizi Luganda naye Kisembo leka linnya lya Luganda Kisembo yatukulembera ne tutandika n'okulowooza nti bakola ensobi ne batubuuza Kisembo Ivan yakulembera abaana n'atukulembera ne tumuvaako kyo namba tekyukakyuka ennamba zino endala waakuna waakutaano waakusatu zikyuka naye namba emu era n'amasomero gamanya nti wano tulinawo obuna bwaffe mu bana abaana babatambuza okuva ku P1 paka we batuula babawa ne zibbasale bayagalako kokongo bamusomero alina omusango gwe nalinzizizza ne bagamba naye omusomesa omu bamuyita Master Dendese janagalagala omwana oyo so wekwatenga namba emu tewekwata nnya nnya ekibuka yonna yo gye baba bakutaddemu naye bwe baba bakutaddemu nteeke ojja kubeerawo ng'oli seefu naye bw'ogyetuuma awo kyekizibu ekigibaako abajetume bonna olaba munange kamalo kunyumizaako olaba kingisa teri oyinza n'okuwulira nga tanyumiza nnyo nti nze ndi wa tabu nyimba nnyo nkola ki naye amuwulira n'atamukkiriza gwe kakkiriza lwalabo yakasajja kayimba stole za lutalo oba omwagalo batomwagala alina lyakola naye bagamba akasajja kirizo ga owulira ennyimba z'abatologa akasajja ayimba ng'owulira notice yatuusizza baaluuna abo okiwulira otuuka n'ogamba naye omusajja ayimba bannaayi kale nno ebiseera ebisinga obungi oba okola ekintu tokikola kusinga oba kuvuganya naye kikole na mutima gwo ojja kwesanga ng'olina w'ofaanana. Okay, nga bulijjo tubatuusibwako muna Herbal Mouthwash munanga yakugamba gwe alina obuzibu bw'amannyo mu ngeri emu oba endala kozesaako muno oyo ojja kulaba ng'owona obuzibu nti amannyo ganyenyera amannyo wosenye buno bireeta omusaayi amannyo gaguba ova ekiswa ekibi mu kamwa muna Herbal Mouthwash ekyo kye yajja okugonjoola era nga kakasibwa National Drug Authority era nga nkakasa bukakasa nti obwo bulumi byonna byonna obuzibu bw'omu kamwa muna ajja kubumala asangibwa mu drug shops supermarkets clinics n'emitala w'amayanja gyali ate kakasibwa National Drug Authority ojja kubanga osobola okumukozesa. Haji Yasinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu by'enjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo n'obeera ng'osobola okutambula naye mpola mpola. Ate Biv Organic Dr. Senjobe naye nakugamba musawo ajjanjabisa butonde eddwaliro liri awo Mmengo Kabaka Njagala oba obeera olina okumusanga. Nako olwali obudde bwadde butukutekuttemu naye tugenda kutematema ensonga zino mangu. Wayisa Mufumbira bamukutte Bobby Giant onako olwaleero alabiseeko mu kooti era ne bamuyunga ku musango gwa parade. Parade eno efuuse parade tutandise okweraliikirira ekigendererwa kiri ki ku parade ogenda kuba otukubirawo tooki tulabe parade eno eyinza kuggwetya. Side eno Lord Mayor Lukwago ne bali mwezo beetwala wabula Gashumba avuddeyo n'akakasa bannayuganda nti okufuna ku mirembe nga Lukwago mumulese mu kibuga naye senga mumujja kwekaabira ndi bali mwezo mukozi wa Museveni kati awo nze ngenda kumpaaga gwe nnamba emu Gashumba tumanyi mukozi wa Museveni kati simanyi waabate akuba mukamaawe oba okitegeera psychology oyo genda kuba omutukubira mukko tooki. Rema Namakula waliwo ebigambibwa mbu yasibyemu ebyanguwa weekend weggweredde ng'amawulire tegannakakasibwa naye oli namba emu osobola okulingizaayo tokwesiga Shamimu Malende naye yasibyemu ebyanguwa. Mu kulangirira twasobola tugamba bannaaye basimaati waya naye gye biggweredde ng'omupiira gulabika yagwekubye mu bisambi omupiira nga gwamuyisizza bubi tetumanyi oba gusobola okuaffectinga kaadi oba akalulu final eri gye kanaggwera tujja kuba tutunulawo kaawo. Principal President yabadde Bungereza
nakuba akayimba nenzijukira ng'ombuulira Nalumansi omuntu ofugwe tegana ye nambemu banna so nambemu walaba Nalumansi ngensi yonna ekyanoonya Nalumansi ne wabeerawo n'abamwesooka andi gwayita Nalumansi olw'okwamba bo bakazi Nalumansi ndowooza final ensi yamutegedde wabaddewo n'embaga eyanyenyeza Uganda nesuula emiti n'ebikoola eyarama nayo yabadde yeewuunyisa abanene be yakyazizza katutandikire ku parade Bobby Jane ne Alex Waiswa mufumbira parade eno teefuuka ekizibu ekinene okusingako nga bwe tubadde tugiraba zanero tulina obuzibu mu ggwanga wano tulina obuzibu bw'abafuzi abaludde mu buyinza naye nga bajjudde obutiitiizi omanye ekintu ekimu ku kiraga omuntu nti mutiitiizi kwe kuddira oponenti wo ofugidde eggwanga emyaka 4 naye n'abakwesimbako yagala bawamba buwambi mu myaka 4 gy'ogamba nti wateekawo obwenkanya naye enkola yonna gy'okola yakiyeekera gw'ogamba nti wajja ng'ovudde mu bikola by'ekiyeekera naye engeri gyo actingamu ebintu byo byonna saavisi zonna engeri gy'ozikola mu nkola yakiyeekera oteekawo okulonda naye tuyagala kwesimbako teekawo okulonda naye tuyagala kwesimba nga ate electoral commission eyita anti ekiragira abantu yagala mwesimbako mu movement anamwesimbako ekibiina kyasalawo ne sekuritale jeno eyagala omulaba mukamwa bamukuba akatebe n'abekibiina ne baddamu okugaana okulonda sekuritale jeno amapoyitinga bapoyitinze chairman anatekangako gwasiimye n'asiima ne wamugobera constitution bagikyusizaawo constitution yibwe gambe bagikyusizaawo olubunya sekuritale jeno okutunula mu ntamu totunula mu sowani ya boss kakati ansa eri bweti abantu baffe ffenna abatulaba n'abatuwuliriza eno parade bagikozesanga kyekwaso naye balina target ennene luli twatandikidde ku bakireewo ku Gaddafi ne tujja twatandikira ku Bamachete before Kalulu ne tujja bwetutyo nga bwe tujja abamu be bakwata ne babata abantu bakola kati parade eno tunulira abantu abo bonna be bakutte bakireewo tunulira ba Gaddafi tunulira ba Edi Mutwe tunulira bandi bonna bababuuza kikyemuzaako era ne tubeera ku mikutu gye gya YouTube nga tukola oba ku ki osanga oli nga akubuuza kati nupimuzaako pulani ki mwina pulani ki abaana baliko ku TikTok bajjudde otandika okuteesa bwe pa nga naye mwina pulani ki kati nze ndi wanupu naye muzaako pulani ki n'omugamba ekyo kyennyini kyekikwasa bakireewo tuzaako pulani ki gw'oli eno mukibuuliza ku TikTok tuzaako pulani ki walaba nga mubuuse ng'ayombawo ng'avaako ng'agenda ku ndala okiwulira nze nnyina ekintu kyendaba ekigazi ennyo mu nkwata y'abantu bano olwaleero bakutte mufumbira juzi bakutte Bobby Giant ne bannaffe abale bazze bakwata era n'omukyala Shamim Malende leero ndowooza kaka okusabira bannaffe bonna okweyimirirwa omwabi wa gavumenti ataddemu enkyusiriza mu kuwaaba ng'agasseko abantu abalala ng'ovudde ku Edi Mutwe ne Akireewo Kivumbi bagasseko Bobby Giant n'abalala okwera ddala abantu 7 era ne babasomera emisango gyegimu egya unlawful drilling tibaali bagezaako okwetaba mu bikolwa ebyokukola dduyiro w'amagye ku kitebe kya NUP Makerere Kavule nti nga tebalina permission ya minisita. Parade eyo giraba ogijjukira parade ngimanyi bulungi sigijjukira bujjukizi olowooza yaliko abantu nga bameka ekitono nnyo yaliko abantu ndowooza teyingira 10 baasukka yaliko abantu nga 15 omuwaabi wa gavumenti waabajja ayongerako amannya abantu 10 tujja kugamba nti amannya gano agasooka ga Edi Mutwe ga Gaddafi ga Kivumbi Chairman Nyanzi okitegeera aga manene bwe babeera bagenda kuwongerako ng'omwabi ajja ayongerako omulabi ayinza okugamba Bobby Wine kiba kimulekawa kuba parade baba bakwata abakola parade Katole yalambula parade kati kiri bwe kiti mukulu parade siwe bwali obuzibu baleme balimba naye baali baanonya demmandu siwe bakwatira abaana bano kubanga bo balina ekirowoozo ekigamba
nti abaana bano be bakola Bobi Wine. Era kyova olaba baasooka kukwata bamulinaanye. Ontegedde? Mu kukwata mu tageti bagamba kati abali awo ab'amaanyi be baliwa. Era ne babatera ku list bambiga baabwe abababawa. Tulina Eddie Mutwe, tulinawo Akirewo Kivumbi, tulinawo Gaddafi, tulina waliwo omwana omulala awo bamuyita. Tulinawo Smart, tulina ne huyo Bobby Giant, awo basooka kubbawa. Kati kye baagala basooka dda kikola kubali abaana be batwaziikedde Masaka ne baliita nga basooka ne babatta abaliwo bafune entiisa. Kati babakwata batwala abaliwo bakole ki bati mugambe nga bakwata oli mutwe mbwa abaliwo bafuna akatengo. Kati ngenda kubula ekintu kimu olwaleero mukwata abantu bano bonna nga bagenda abakuŋŋaanya balina tageti y'okukwata Bobi Wine nga kaluti kannatuuka. Ekyo bakirina birowoozo. Kati nze nkubuulira mazima olw'okuba bakola ebikolwa eby'obulagajjavu ennyo tebabala ne outcomes eziyinza kivaamu. Bakirina birowoozo. Kati mugenda nga bakwata ne bakwata ono ne bakwata oli ne bakwata ono kwa parade. Era nga bonna abateeka ku musango gumu bajja tuuka bagambe yagirambula nyini parade bajja tuuka bagamba bamuwerekerako. Ojja kwesanga n'okukwatibwa kwa Waiswa tobadde mu kooti naye fe abaakedde mu kooti obadde oyinza notulika n'okaaba. Engeri state omukazi oyo gy'abadde avugamu ebintu ng'olabira ddala tavuga mateeka naye ng'olabira ddala ayina obukyayi bumufaanane ku maaso ku bantu abatali ba movement. Abadde n'obukyayi obumunire ku maaso bw'oti oba omutunuulira kofe obwedde atunuulira n'obusungu obutagambika. Mwabaze okuwulira omusango. Abaze okuwulira omusango okuwulira obuzi ng'atunira obusungu obutagambika kuba atuse tayimu nga ne byakola tebikwatagana. Bakaso ofeyo n'abikubyemu ebituli ate yo okuswala n'akufuulira ddala obusungu n'ateekawo embeera etagambika. Ne ngamba ye ddala era mpaka batugende nti tujja kudda nga 29 lisiti nga yeeyongeddeko kuba kati lisiti ke yeeyongerako. Otegeera kakati tageti y'abano bonna gye babala olw'okuba bano batiitiizi ate bateekawo n'akalunga tebaagala beesimbako wabula tebaayina buzibuli nga dikoyi zaabwe zikyabeesimbako naye kati bano ababeesimbako baddala. Kyova olaba njagala okubuulya ekyewuunyisa nategedde nnaku zino omanyi ngenda bagamba nti ebiseera ebisinga obungi olumu obudde obuwanvu busobola okuwa ekituufu ekituufu ddala naye lwakuba abantu walawo okulaba ebituufu bo ne babuukira bubuukizi. Nategedde nga Prime Minister ali Masaka ng'ayogera ng'ali Nnyendo Mukungwe ng'agamba nti twakitegedde n'empuuga ono yali etaaze owa pulezidenti naye tetujja bomuwa. Era gwe mpuuga wano mu mwaka Lukanji nnyaka obwa MP Nabbanja yakubira mpuuga campaign e Masaka mu Nnyendo Mukungwe. Nabbanja atudde wano, mpuuga atudde wano. Mu mwaka Lukanji nnyo akoba MP kubanga ajja eri atandika okukayanamu nga bulijjo bwakola akayanamu bukaayanyi ffe nga we tufuga. Prime Minister w'enyarem Yes yakubidde empuuga campaign nga bali wadana gwa church okusonda church ewa okusonda church eyabadde ya Nnyendo Mukungwe e Masaka n'agamba ono mumulabirenga ddala. Okiwulira tewakafunyeko kyogamba sinnakafuna ogenda kukamba yeye ne bannayiza nero weekend atomazeemu amaanyi ate nkumazeemu nti amaanyi era mwami Mpuuga bwe yasipise okwogera naye teyabiwakanyiza aye neyanziza nnyo yagambye bugale tuzimbe church eno kubanga ezasookawo sifu abazimba
kale zino tuzizimbire ddala okitegeera andi badde kunonyeza waliwo akantu kamala n'agamba n'okugamba ndi owaayi mwami Mpuuga lwaki ojja niwegatta eddala mu movement nga dipu yatwegattako ne FDC Prime Minister kano ke madinnya gakukubira akampuuga twali tukoze program ejja kubeera mu enkuŋŋaana ez'olukale ejja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls mu hotels naki tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu era netusalawo tukoleko ebitono bye tusobola okukola bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambula oyabadde munywanyi we gwe basoma kati Mpuuga ng'okyagamba nti Prime Minister yamusabidde obwa MP Mpuuga yalinga ali mu NUP ng'alaga Bobi Wine akoze kitono nnyo okusobola okununula eggwanga wano yatandika dde okukaaba nti omuti guzitowa ayagala kufunako waguwummuza ekuŋŋaana ziganye sente tewali ng'olaba alaga nti ali frustrated nga ye ebyennaggwano bye yasuubiza okukola wongamba nti omuntu yakola ekibiina ky'ebyobufuzi kujja kukima kalulu ka MP eyo Mpuuga message yadde nagisindikiramu gwe tomanyi nti EDF project DF kyenkana tomanyi nti project wali yagiyita DFCU tomanyi nti project kati babaako kitundu otandika ekibiina message yadde alina gyagisindika nti activities zetulina okukola okunafuya ono budget yaggwawo tetulinawo bulungi ssente bagambye yadde agamba mmwe nando manyi agamba bannayuganda babasajja bakugu ayogerera mu mawulire ng'alinga agamba mmwe bali basobole okuleeta omutemu ogwasigalayo kati oba nabo ansa yaabwe kekana akatambika nabbanja okulaga nti twali twakusuubiza bwa pulezidenti gye naye budget gye twakuwaako yaabwe MP yatuse n'ogamba nti mutuwe ye Mpuuga jangu wegatta eddala mu mugundi eno kubanga ne DP twagigatta dda ne bano twabagatta dda jangu wegatta eddala lumu eno tokaaba sente kati ebyo byaliwo okitegeera naye abantu bano bonna ndi kati ffe twafuna obuzibu bumu gwe tomanyi buzibu bwe twagwako okujja ennyanja envundu mu kisero ng'ate ennyanja eyo nene yaleka envunziza ezimu naye ne tusalawo okufisawo ennyanja ennamu katugikasuke bano bannabyabufuzi bano bonna abaatulimu era ngenda kubuulya gwe ekyewuunyisa tolaba nga bakwata abaana abo bakwata naye n'abababalira babakwate bali munda abamu NUP nti gundi ono yatukumakuma yes ndi kati ono yew'amaanyi tuli nabo mu kibiina tutambula nabo okiwulira naye mu kiseera ekituufu tugenda babaanikira mu maaso awo tubateraawo mutere wammwe Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna nenzijukira pulezidenti ng'agenda Jinja Iganga n'agamba tugenda Mbale agenda okuwulira tukejjenya ne bagamba deployment yokka eri Mbale naye omanyi nti akulira security mu Iganga mu Western abaddeawo mu military ng'akomba ku kibooko nga bamubuuza ekitebe bakizimba batya bazimba batya ekitebe gwe ng'okola mulimu ki kati abanuupu balina okwetya nabo bennyini oba nuupu tya nnyo wa nuupu munno anti nze kamala okubuulira tolaba nga Semwayi balina bambega mu ggwanga naye ebitongole ebimu kubiddako ebiina bambega mu ggwanga NUP tolaba nga gavumenti ebega naye naffe tutegeera information nga bw'okiwulira yagamba nti okumanya nuupu tubega nti nabo kennyini
bebega naye kene wakutirika okubega ayi nawe ne webega nkugambye naffe tutegera information nga bw'okiwulira owadde babega nnyo engeri gye batubegamu naye naffe engeri gyetegeeramu information kyekinyonyola kaadi zino ezitagenze ku bafutu soja be tubadde tulowooza nti bali die hard nti bayiyeewo nnyo omubiri naye futu soja nakutematemera lwaki bafunye kaadi byonna nemikutematema nemikutera ku mmeeza obwambega nga bususe waliwo abamu nga abaabalonda betwalonda balungi ku bo babasingako okiwulira kati negereza ku Bobi Yanga kubanga oyo munywanyi wange atasobola kunyiiga nnyo naye nga Bobi Yanga omusajja gwe yali yeesimbeko ku bameeya bwa Jjinja Bobi Giant oli stakeholder mu Jjinja alinawo shares mu Jjinja ekiwulira oli omusajja munnabyabufuzi mugundiivu ate muganzi nnyo mu Jjinja asingira ddala nnyo Bobi Giant muyivu muki okitegeera mu buli ngeri ng'olonda era baligambye kati bano kiki baliko ye tayinza kamutwalako kati nkugereza ku bintu ng'ebyo nti abantu betulondako adde balungi abalala betwagyeko nga balayika nga abagundiivu be babadde bamutebi abakira yajja mu nupu okusaba alina ekipande kya DF bwe bamumye naddukira mu lunaku lumu mu PFF ddala gwe bacoordinatinga ddi mu nnaku bbiri okucoordinatinga ebibiina ebyo byonna kiregeeza ate nabadde kirumira mpiisi ssatu awo nupu wejjayo okubega kwawe kati tomye Mutebi nga gwolaba mutuufu naye kati akulaze kalaza entuufu Mutebi yaani yoyo so nga tumaliriza ku kintu kino ekya parade katono kati nga wayiswa n'abalala bagendako nono Bobi Giant yennyini ne baani wayiswa tekaabe kagenderere kukwata bantu butasobola kwewandiisa ekyo nakyo nti bakandidate olaba bali strong bano basobola okibala kubanga kyolina okumanya wayiswa bamutya okubeera mu parliament ekyo ekisooka ate ffe ne beera bati ffe twagala parliament ffe twagala executive wing tetwagala nko political wing niwali okuye mu kafaananyi parliament erimu Ssenyonyi ne wayiswa bweyinza okubeera bongoya neffe twagala parliament ffe twagala executive wing tetwagala political wing political wing okufufula bwa kansala obo MP bikyebe ffe omwe luno olutalo lwe tutambula bwe tusimbula afa yafa obukamulamba okweyongerayo akutuka yakutuka asibwa yasibwa obukamulamba okweyongerayo ffe twajja mu bino ate nongenda kubulya nowooza neero no kamala okubuulira kakati gwe oyinza okuba olina ebirowoozo bya kikulu oba byeyagaliza oba bya kito oba oyagala nnyo ebintu bye byolaba byokozeewo ffe twajja abamu nga tukozeewo abalala nga tuli baavu naye ekikulu twajja kununula bantu baffe ku lwa Uganda ennungi mu maaso oba tutya but it is a must era nze tekikwewunyisa okubanga wakatuuka ewuwo nayaga mugenzi okuba ku kooti nambe mba mututte osookanga kunywa kakyayina okkuta nokolayo pulogulaamu endala ng'okkuse efaananira ddala zino zenkola okiwulira era bwe ntuuka ku kooti nojja okiwulira balooya ne babeerawo kuba nze manyi bajja kujja okiwulira okusiba kwonna kwe tugenda okusibwa n'okubonabona kwe tugenda okubonaabona ffe twakusayininga kubanga twayingiranga tumanyi be tugenda okubanira batiitiizi batemu bakuwamba bakulemaza bakutta ebina twabisuubira oba okutuuka mu nsi ensuubize omanyi success is not for cowards omuntu obutiitiizi n'obugagga tebikwatagana either oyina okuyitawo n'otuuka woolaga oba okulemererwa ne weekuumira mu mbeera embi mpaka woolivaawo okay ebya parade bino n'abantu abeesimbawo naye nga tageti yabwe gyendaba batagetinga Bobi Wine batagetinga bakulu ba kibiina nze nkimanyi manyi kye balowooza naye kye balowooza Katonda ku blackboard abantu bonna bakoowu n'abantu abalala abantu bonna kati beeraliikirivu bagamba waliyo omuntu atasobola kwogera bigambo byenjogera naye nga buli kyenfulumya wanika omukono
n'agamba kyekyo waliwo omwana gwe ngenda okutumirako bamwita Aisha wa Kyagulanyi Aisha wa Bobby enkutumiddeko nnyo Aisha wa Kyagulanyi omwana oyo si yadumira tukyuse DP enkofi tukyuse profile pic yoyo nkutumiddeko nnyo talina buzibu kubanga boy parade weba weti wegenda okukola nga tugenda mu kalo sawa yonna tuyinza olaba emisango egiyinza okukyusa akazannyo kano konna ebibiina bino bye batandiseewo ng'abakulembeze baabyo tebajja kuba pulezidenti anti kiri bwe kiti omanyi lwaki batandika kati okukwata bano abaana basooka kufominga bubiina obwo pyefu simanyi buki takataka tuleese bino bagenze okulaba tebugenda bagasa luli bateekangawo obubiina abantu ne babubuukira ne bubakolera bye baagala okiwulira simanyi jema simanyi biki ebyo nebyekisirusiru bye baleetanga naye bakolera bye baagala kati bafoominze buli kabiina teri akayingira eri baleseyo akawayi ka DP eno baleseyo akawayi ka FDC ate no PFF simanyi ate wali simanyi ADF ate wano simanyi biki ecological party and common man party ecological party no muntu omu kakati atojoge waliwo alega najiri jikulembera olabanga musajja mugezi nnyo wali peasant party ne wayogera ebigambo ne byewandika ku mazzi teri amunyega kakati obubiina buno kati buno bu PPP simanyi bwani buno bwaba DPP obwaba bedi bwanika bwadibizibwa abantu babubuka bwakola ebbanga ddene ne babanga ababusirisiza ne baleeta obupya abantu babubuuse buganya okukola ne bananye watandise kulajala batalina ssente kubanga ze basooka obbawaako zigenda kuggwaawo oba kyekyo baagala bazimaleyo nabo bakirabye nti obubiina tobulina maanyi baagala bazibawe ng'obudde bukyali tebabuukira ddala ne batazibawa okitegeera kati mu mbeera eyo yonna gye tutuuseemu n'akabiina ke nalaba akaggulawo lonki yaako kalinga akalonkinga okubeera analyst ku YouTube nga kwayogerera okwo ekiwulya ayinayo olunaku ku YouTube omutegedde mumanyi engeri gy'oggulawo ekibiina ofuneyo olunaku olw'okwogera ku YouTube ne ku TikTok oba live akayenda ako addaye so obubiina abantu babuganye obuyingira babuganye kati we babuganye basazeho okukozesa bukambwe kuwamba abaana baffe bakyawambira ddala nnyo naye bino byonna twabisuubira okitegeera ffe bino twabisuubira kubanga obubiina bwo bubadibiridde budibye ate nga babutaddemu ssente bagamba mugabe nuupu gaba kaadi budibye era olwalyo gaba eggulire lya kaadi eggulire eryaddako ebibala bisanyufu bitandisa ofuna ku bakandidati ekibuga kikutamuddeko bw'osanga ayogera bakola n'obubiina ne bagamba bawonye NUP naye speeches zaabwe manyi kwe zitambulira yegenda kwa bedi wane kajyava okukola annyonnyola NUP abantu wayo abaguzizza kaadi ate gwe oyina ez'obwereere ate ogamba mukwano gwange bamuguzizza kaadi mukwano gwo ate lwaki tewagenze mukwano gwa kiraze nakimeye ey'obwereere ate nga mukwano gwo okitegeera yawaddeyo miliyoni meka babuuzizza omusajja wali obujulizi njala senyonya mubuuzizza obujulizi ne bumubulira ku NBS ng'amugamba mbadde mpulya nnyo ng'okola nti simanyi bajja kuwono ssente bajja kuwono ssente oli senior journalist tuwe the proof nga proof teriwa source eriwa nga tewali yani gwe bajjako ssente namugamba oyinza okukola program bweti n'omuntu lopa omulamba okublackmailinga nga tomanyira muntu agamba nti bamuggyako ssente nende banga njala aswalidde mu studio zaabwe kubanga bwe bannamawulire bye bagula abali biased ku kibiina ababeera nga bakola ebintu unprofessional anyway Shamim Malende eggulire walirabye ya Shamim Malende nebbawe nga baawukana abasinga baalabye eggulire eryo omuzannyo guno Malende gwe yayingiddemu gumuleka waggulu gumukuba naye nze namanya ensonga zino wiiki nga bbiri emabega ng'okutabuka kwatandika ddako naye ne tusirika kubanga nze nyina ekitone kyange nze sikuba muntu wa NUP mulekeramuko
Kawazi akobu n'abazizza omusango naye nga nkakasa omutima gwange gungamba nti weni UP mulekera mu Kawazi. Omanyi ngenda kubulirayo olugero lumu simanyi oba onaalutegeera lumbulire ndabo naye kanfune engeri gye ndugattagatta ndugambe. Lumu omusajja yali munaku nnyo kati omusajja oyo yali akola omulimu gwa layisi ng'ali mu saaluuni alina wasala enviiri n'akwana omuwala. Bwe yakwana omuwala omuwala n'amugamba nti saaluuni eno yange. Omusazi w'enviiri akwana omuwala n'amugamba saaluuni yange. N'amugamba saaluuni ya nanyini musazi wa nviiri. Naye ng'omusazi yali afuna siringisi ku buli mutwe gw'asala nga bamwako 100 ebyo. Mu bitaano. Tegeza saaluuni teyaliiye. Teyaliiye. Era ng'afuba okuŋŋaanya abantu bangi okusobola okusala emitwe egiwerako. Afunayo akasente akakola ki? Anyoke n'omutwalo oba ebiri. Olwali olwo bw'akola n'omuwala n'amulambuza nti saaluuni eno ye ng'amatiza okwasa omuwala oyo era omuwala oyo n'atuuka tayimu n'amutengula omutima n'amuteeka ewaka. Mu kusala enviiri ezo waliwo omuzeeyi yajja n'amusala enviiri n'amuyeeta bulungi. Omusajja n'amugamba naye owaayo mutabani nti monsaze bulungi. N'amugamba naye omanyi nti njagala nkuwa omulimu. N'amugamba muzeeyi nze saasoma mu bulamu bwange mmanyi kukola ekintu ekyo kusala nviiri. N'amugamba omulimu gwenkuwasi gwa buyivu kuba nange gwenkola naye nze nnyina wendaga njagala ogunkolereko. Omulimu gwenkuwa njagala kutuula awo olaba abakumi bange be nateekawo nti ddala bakuuma bulungi. Olaba abakozi abalina okukola nga buli omu naakolaga department yentu kwe bali bakola. Si gwa buyivu gwa kutunula butunuzi. Supervisor. N'amugamba era omulimu ogwo nze nja kuwangako miliyoni meka? 3 omwezi. Kinyoze yali asalira 1,500 buli muto gwafunako. Bamugamba miliyoni 3 naga nzikiriza. Na mzee nja kukola. Nakeranga ku macha nagenda ngokola ewa muzeeyi. Naye bwe yagenda ngokola ewa muzeeyi era n'atunula n'akulaakulana. Kati olunaku lumu nage bwe yamala ogaggawala n'afunayo abawala abalala. Bwe yafuna abawala abalala abawala abo be yafuna ngero omugagga wabeera ye baatwala nti bakiraasi ze. Mukyala waka n'amukola ki? N'amusuula n'amugoba. Bwe yakomawo ewa muzeeyi okunola ssente kuba muzeeyi we yali amusasula omusala ogwasooka yamugamba nti mwana wattu nyumirwa nnyo abantu abavunaanyizibwa ojjanga ne mukyala wo ng'omusala ngukusasula. Era omuvubuka ono ebbanga lyonna yajjanga ne mukyala we muzeeyi ono ng'abakola ki? Nga bakwata zino miliyoni 3 ze yabawanga olumu n'abateerangamu ne bonansi nti nsiimye nnyo bannaye mwagalana bulungi. Kakati musajja mukulu lwali lumu mwezi nga guggwako nazo okunoona ssente kwe oteyajja na mukyala we ng'amugamba leero nga toze na mukyala wo. Ng'amugamba waayi abakazi bazibu. Bakazi bazibu. Namukoze eki? Namayakanye naye. Muzeeyi ng'omuzeeyi omukulu ng'aga ngera akwata omusala gwe ng'akola ki? Agumuwa. Bw'amuwa omusaala ogwo ono bwe yaddayo wayita ennaku ntono poliisi n'emukwata ne bamusiba emyezi egyo 2 nga bamuvunaana emisango emikadde gye yazza nga tanajja wa muzeeyi wano. Misango egyo gyamuvunaanwa yagenda okuvayo ng'ayavuwadde ng'ebintu byonna abitunze okusobola okuva mu kkomera. N'agamba naye kasita omulimu gwange nkyaguyina olafuutuka mu kkomera n'akoma wenda akole ki? Mu saaluuni akole. Yasangawo abasirikale ku saaluuni batuganye munakomawo ku mulimu guli ogwa supervising. Yasangawo abasirikale ne bamugamba baayi batuganye okuyingira. Batuganye oyingire tetukozesa ba criminals. Tukitegedde ebbanga ly'obulidde obadde mu kkomera. Kyeyava akyuka owulira n'abeera mu mbeera embi ayavuwadde atalisobola okwekolaakola ebyekisiru atamiira akola ki?
Lumu yali ali mu bbala n'alaba muzeeyi nga muzeeyi alina waatudde n'asoba mpolampola n'agenda waali. Bwe yatuukawo n'amugamba muzeeyi lwaki wampanga ssente nnyingi bwe zityo lwaki wampa omulimu ate n'ogunzijjako n'amugamba kinkoze by'okujjawo ndi nno ng'otamidde naye neera omutamivu tabaagambwa kyemanyi byenkubuliro n'abitegeera. Muzeeyi n'atandika omubuulira n'amugamba nti nze saakuwa mulimu lwakuba nti nno nali njagala nnyo okuwa omulimu ne ssente ze nakuwanga si ze zisaana omulimu ogwo kubanga ssente ze nakuwanga nnyingi nnyo ku mulimu gwe wakolanga. Naye kankubuulire mutabani olwaleero otegeere omuwala oyo gwe wali wawasa muwala wange abadde nagasse dda okiwulira nabadde nagasse omuwala gwe wali wawasa muwala wange naye maama we yagenda naye nampa omukisa ogulaba ku muwala wange kale naakulira mu mbeera embi ng'ate nze ndi musajja mugagga nanyima omukisa ogulaba ku muwala wange kati we nalaba bambi ng'omuwase ne nga muwala wange ono muyambye ntya ne nga omusajja gwalifumbira gwe ngenda okuyamba bawangalire mu bulamu obulungi kuba nnyina yannemesa okulabirira muwala wange kyenava nga nkuwa ssente nnyingi ezo nga nkasojja fissaawo zolabiriza muwala wange era kyova olawe wajjanga ne mala okukuwa ssente ye gwe nakwatanga mu bugalo nengwako ne mukafuba nga mpulira essanyu okusemberera omwana wange nnyina gwe yannemesa okusemberera yensonga lwaki nakuwa ssente era wamugoba omulimu wange ne guggwayo kuba wali oguyinayo lwaki lwa muwala kakati Shamimu Malende mu bulamu muno mu nsi tulina kye tutuukako nga tukituuseko ku lw'omuntu gwe tulowooza nti munafu era ng'omuntu oyo tolowooza nti alina n'amakulu mu bulamu bwo naye ever in partnership wabeerawo buli omu kyayongera ku munne gwe kyotasobola kulaba nti nali muyivu naye wali muyivu ng'oyinaki kuba abayivu bangi kubalaba oliraga mu musajja oyo mulamu okitegeera alina masters naye ekintu ekyamakulu ekyali kitunda Malende kyali kirina kubeera mu media ng'ate ono omwana yali kafulu mu media yali akola ku lujjuliro si bwe kiri ketubuca nako nkajjukira olujjuliro n'ekyoto ekyoto ono omwana yali kafulu Geto TV emaze otwalibwa Shibaga Kato zine emikutu ejadde otambulira ku Bobi ono omwana yali kafulu mu media kakati ng'ate media yali etunda Malende era ngenda okubulya abatulaba n'abatuwuliriza egyo emikutu YouTube channels smart platforms Shamimu Malende zagamba ono omwana yanyiga bunyizi ku smartphone ye okola emikutu egyo naye ng'emikutu akuba agikolera mu manya gani ga Malende n'atandika okutunda omuntu we okitegedde jukira twalina mu scientific campaign nga ssente zokka ezosasula omwana oyo naye yandigambye nti kuba ffe munaye tulangira abantu kakati naye okulanga wajjawo n'akuwulira n'engeri gye basondangamu akasente bakafune ak'okkuba ebipande diaspora okitegeera nga wabeerawo omusibe gwe basibye olumu akasente kajja kanje ne bafisaako akaki ak'ekipande kati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna bonna nga bali mu kikokweto okwesitula ono omwana ayinza okuba yalina loyalty eri Shamimu era yensonga lwaki agamba nti ebintu byonna byali mu manya ga Shamimu n'emmotoka eyange taxi gye neegulira nagigula mu manya ga Honorable nagigula mu manya ge ate nga nze yagigula naye akimanya ayinza obabuulira era nze we nafuna taxi nga teyenda baguze Alia nenga bayiyo wakitiba kamuwe taxi nze nvuge Alia kuba era TX evimbamu kakati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna nga bibajja bitambula ne batuuka okwawukana Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Naye Shamimu yennyini yeyeekumyeko omuliro kubanga bannamule tebamubuuza kintu kyonna yatandise mpola mpozi n'akatalekeka kamba nnyonnyole ku muntu ono n'avaayo n'akola ki yataddewo n'akatalekeka babadde bagenda naga mpozi n'akatalekeka tebannabimubuuzaako terina abimanyi motoka ze yagambye baazibba nvuka we ziri zombi wali eri we bapangisa n'agamba eri yaffe endala yiiyo ennyumba nkalu ebintu byonna yabitutte ate yabibbye yali mu nnyumba enkalu omubbi eyeekubira enduulu
kubanga yabitutte ne kapeti n'ogitwala oli kyava agamba nze nyina ekintu kye ndowooza ekikayanya abantu bano ekikulu kisukka ku kwagalana wayinza okuba waliwo ekintu ekinene ffe kye tutalaba nga akasente oba n'ebintu ebikulu ebiringa ebyo kubanga bano olwedde bayina rumors ezibatambulirako nawulidde balina comedian gwe baleeta mbu yalya abo bo baalya okusinziira ku mukulu omwami n'obutambi abuyina yabagoberera okitegedde naye eyo si ensonga kuba ono yayogedde ebintu ebadde biri ebikulu ennyo nti ndeete medical documents ku butwa bwe mwogera tulabe oba kanso oba obutwa tulabe babega wekiri mu bulwadde bwo ndeete medical documents olabe naye nabisirikira kyenkana aba abyogedde abatabyogedde nabisirikira ku lw'ekitiibwa kyo anti abatabyogedde ekiwulira n'agamba kagamba byabadde biwanvu mu bwero obuwanvu nze Shamimu nga wali wa NUP musaba ekintu kimu jetondera muvubuka yali badde ayina engeri gyasobola kansolingamu ebintu bino omanyi family ya Shamimu badde yawukana naye lwa muvubuka ono anti si musiraamu ate abamalende basiraamu nnyo ekawo empaawo kati baali bamukyayira ddala nga bamuta naye ensonga enkulu yonna eri bweti fe nze naawe n'omuntu omulala kye tulina okola kiri ekintu ekyo mu NUP Shamimu simanye ennaku zino bamuwa amagezi yaani bwe kiba kyekyo nomuvuka yabadde omugezi we kubanga ekyo nadde sisubira Shamimu kireeta kutuuka ku kyogera mutayi mwene yakazigizigi buli omu wanoonya wakkubira bwe naawe ne weereetera platform ekkubisiza ddala ng'ate okimanyi bulungi nti ku social media kuno kasita ebintu bijjamu it will end in tears oba owedde kati malende naye nze manye ekintu kimu bwana Zanero omukazi yonna ng'amaze okukulaakulana n'okuyita ku musajja duli baali wamu nga n'omusajja yew'amaanyi yalina ebitambula wadde omukazi yalirwa yali talina kyali baloya bangi abatalina kubanga n'omusajja ekyanyambye bambi omuvubuka ono namusanyukiddeko nnyo nagenze ku IU gyali ali mwaka gwa 3 mu mateeka anaatera nayo mmaliriza ali mwaka gwa 3 mu mateeka era nabadde mpulirawo ntambi ng'agezaako gamba aba yabadde agamba ani nga bawuza teyasoma mbwese 5 ali mwaka gwoku gwa 3 nyina obukakafu nyina abasoma amateeka abasoma naye era abamu kubangambye nti omwana ono asomera ddala amateeka ate nga yomu kubayizi abali active ye Kanso Seruga bawakusaasira nga gasomye leeti ate nagali ku speed etagambika ali active kamala obukamazi era nabadde njogerako n'omu ku balecturer abagasomesa nangamba mwana batume Seruga ali serious n'okusinga ate abaana bavudde ku ssomero Kanso Seruga abadde n'emisango awo egimutawaanyiza kuba kati abasajja bagagga baamalayo era nakuzino kati ate gwenjawulo ate gy'olina ku basajja bano abasajja bagagga kati gwe kikusumbuwa abayimbi bano abamu balina mannya manene ng'obugagga si bagagga abasajja ba Eagles bonna bagagga wano kale boni n'abagagga bavundu kati Kanso Seruga tugenda mukozesa ku sente mmeka tatoserere bwerere amanyi naye tomuleka terusigo twaza okwogera Kanso Seruga yangambe nangamba oyo mwana tumuyina ali mwaka gwako gwa 3 ali ku speed ya kizungirizi Kanso Seruga gamba tayingidde ogwokuna esaawa yonna afuluma oba naye ali mu gwa 3 naye ndo yayingidde ogwokuna naye nga amateeka baga practice nga bonna kiwulira olese eggulire ate wale tukimanya Seruga twamukyusa dda n'erinnya ffe tumweyitira Kanso Seruga ate nno mujjumbize nnyo mu mateeka ekitagambika bamama kabina kuba ne mu kkooti abeereramu ddala mu makooti abalamuzi bonna baba bamumanyi bulungi kyo kirungi mulungi nnyo malenda akoze atya okuvuuna okupiira guno gumulekawa we nalabidde Seruga ng'agenda kukuguka nnyo mu mateeka Seruga wamenya amateeka
ogamba oba mulamuzi nambe sikulimba chicken yatugamba nanti tata talimbye kugambe kiza nokulowozesa yafuluma dda Seruganga akuta ku mateko gamenya yagera okudda bifo kya Lukwago era Serugo oyo emirimu abaana agikola bulungi kubanga nakati ayambira ddala wali awo wali awo kansu Seruganga omutuseeko ayinza kwata saa kuyimirira mu kooti talina practice naye gwakuwa asobola okubitegeera n'abikutemera tumulize kansu Seruga tumwagaliza byere Malende saagala aberenga muvubuka oli gwe baasiba ng'akyusizza omukazi nga tamanyi maanyi ga mukazi wawaka nti gegali gamugaggawaza era saagala aberengawo oli omuvubuka yakyusa omukazi ng'alaba takyamusanira lwagaggawadde njagala abeere mugezi ekimala akole ekimala ekimufuula emupyo w'enjawulo bwe kiba si kyekyo kino kye balimu Malende kimuleka wala era kyamwambudde nnyo bana bagamba kaadi anagifuna kuba kaadi nayo Zahara naye tatudde naye Zahara obutatuulabwe wanaba yasindise eddogo oba atola okwekolera ensobi engenderere nandi gye ngamba tetugambe nti Zahara alina kye yakoze Zahara nze nalabye okuva emboozi ya Malende yazze trending ya Zahara nedda waggulu era olaba obugambo bwe bamuteekako nga video zaate Zahara amanyi okutambula ssebo a mobilization yasinga kati yasinga ayina engeri obuntu bwe gye butambula nga bagamba yono mama Kampala omutuufu agenda okuba bakazi baffe mu maka kati Malende waba tafunye kaadi ya Nuupu kijja kuba kizibu omuwolereza ate naddala ku ground y'ebintu by'ekyokubiri Malende Zenawudde waliwo sente zibakayanye ez'amaanyi era zina we zaava naye sente zino ono ye yamanya we zaava omanyi Kwefu yaleese akantu yagamba sente kizibu era akantu kano n'akaleeta mu ndeeta bweti mwami Kwefu yagambye nti waliwo omugagga yali akozesa abantu be ku kizimbe naye omugagga oyo nga tayagalawo bantu kati omugagga bwe balaba bwajja kati ono nga gona abakola ku kizimbe nonkyaza nga nze ndi mukwano gwo ndi muganda wo kati bwe wajja omugagga we yatuuka n'abuuza ate oyo ali awo akola wuki ono muganda we n'addamu mangu n'agamba nti abanja miliyoni 1.5 omugagga n'atuma gwe yajja n'amugagga agenda mu motoka ali ondetera sente ziwe yave wano sagala wano bantu okitegeera bamala muwe miliyoni 1.5 oli n'amugamba jjako 10 ogende mu kyalo n'amugamba nti baziwadde gwe oli omu ne utandikira awo olwa sente ndaga sente nze gwaziwadde ndaga nze alimbye omugagga nti era taziwadde gwaziwadde nze siba kujera aziwadde nze kakati embeera nekola ki nesajjuka olutalo ne luvaawo naye nga lwa sente kakati esente zaawukanya abantu bangi nabali abaali balimbye omugagga zamala ne zibaawukanya ne wanno mu lutalo luno lwa sente lwe tulimu luno oba sente n'ekirala ku saidi ya kino simanyi kiri mu palamenti lwaki buli mukazi ayingira palamenti yenna nga bawe yegeyege bwe batuukayo bakyuka oli mutuufu waliwo omukyala oli mutuufu baali bamuyita Sylvia Lwabogo yali MP wa Fort Portal woman MP yayingira palamenti yakyankana ne baawe waliwo MP Nabira yajja tumuyita Nabira Sempala bayingira palamenti yakyankana ne baawe nejje byaggwera mwalabayo mwenna ku mitimbagano mwala wa Lukyamuzi yayingira palamenti baawe yamulumba na jambia na mutema
era nga bagamba mbu simanyi amuwasiza mbu oba yali muhoozi oba muhoozi ki simanyi okitegeera ne wabeerawo Judith Babirye bwe yayingira palamenti yakyawa bbawe n'afuna omusajja omulala wa palamenti ne wabeerawo ye menyaninde kaani kasita omukazi ayingira palamenti menyaninde kaani omwami toyimiridde bulungi okumenyekamenyeka kyangu kati gwe noonyereza kwabo abaliyo abawala abanyirira bajoyisi baagala onaagenda okwesanga nga webetolola bwoti ng'obufumbo tebukyaliwo nga babbaaba bwe babasuula dda sinakindi abaayo abeera ng'eyali mwami Wandera mwami Kaziwe obufumbo bwo tebusobola kireetera obufumbo buno obutakwatagana mu politics engeri kyeyakolanga bbaawe abakazi omusajja bw'atoopinga alowooza nnyo ku bbaawe nga olaba Kyagulanyi babi tamuva wano n'enkulaakulana era gy'abaakulaakulana alowooza nnyo mukyala we kate munayo omukazi w'atoopinga alowooza ate omukazi alowooza kusuula bbaawe bw'abadde ayina omusajja w'otoopinga n'okikuba olowooza nnyo ku mukyala wo okumusanyusa ne famire yo kyokka omukazi oyo gw'olowoozaako ennyo ng'okikubye ye waakikuba nga gwe tonakikuba alowooza nnyo butya bwakuvaako tokyali kirasi ye nemba mulimu enogenda okulya akubuuza ebintu abaana bange bindage bulungi bw'ofiira wano olw'okuba ye abashuwa okiwulira kakati abakyala be batwe omukazi buli wakulaakulana kati eri wali abasajja abalina budget bamukulu 5 n'abalala bannayo 10 kye bafuna ekitaliiko agamba ate yadde ku kanyambe gwagenda kugamba enviiri omugane nkwatiramu wiikisi tulabe ng'ate yo enviiri bajja muteerako obubiri ogenda mu nviiri mami sente zize z'enviiri ogedde obubiri nenzijukire yagula akaleega ake2,2 gwe tewawuliranga mu palamenti nga yakanira kondomu mbu kondomu zaali tezibamala mbu baleeta butini budduka sipiidi olowooza bazikozesa ki bazifuwanga abaana bato nga baaluuni newabula tebayomba ku butabo bw'amateeka oba ki bayomba ku butono bwa kondomu buli baleeta ntono nnyo tezibamala tegeeza mu palamenti wabeerayo ebisenge waliyo bagita B&B kubanga birakaje ebiri gye bawummuliramu kiba kyewuunyisa ababaka okukayanira kondomu twandisuubidde mu kiraabu ng'ezo mu ziroogi kondomu era n'omulala n'agamba nti wamala otuteekawo kondomu ne saluuni batuterewoko kubanga tujja tukoze make-up waffe akulukuta bakola ki bateesa anayi owaayi Rema ate ebyalema abiwuliddeko nabiwuliddeko naye Rema kali munywanyi wange nga ne Sebunyamuwa ekitiibwa era tetunnagambako nti bayawukanye gwe nnamba emu anti kumitimbagane guli eryabaddeko era likyatambula naye amazima gali nti nze nakakuba amasimu nga 10 okumanya egguli eryo ttuufu era kyekiri emabega wa kino buli gwe nkibuuza akyakitya ate abali Close ne Rema okitegeera nga bwe saagala kuwa amawulire omanyiza agange mu Lunyankole bagayita agakyencwire agakola ki ge masengejje agakyencwire gaba gayise mu gakumunta adde mmanyi agazina agakyencwire ge masenge gaba gayise mu gakumunta Omunyankole omutuufu agataliho omucuncu tegaliko nfuufu mu basement ate oyiwa oyagalayo ki basement bayigiriza Lunyankole oledde olumanyi kanfuba okuyiga Olunyankole bannaye agakyencunce kyokka nno nina abakwano bange Abanyankole bangi simanyi ate nebembeera nabo bajja ne bababuuza ono tamanyi Lunyankole bababuuzanga buli ssaawa nange bambuuzaako mu Lunyankole ono Muganda ngaafaanana abewaffe ne bagamba mondeke akati gwe weetegeka ogenda mu basement kubanga nga nkulina aye notuukayo n'ogamba agacwencwire ogamba otya nti owayesebo iyo omushiija agange gacwencwire oba olwateluso bakuba mizimu
Agati njagala nnyo okuwa abantu amawulire nga nemba ndiyimiriddeko bw'omu ng'eggulire eryo mbamenyera soose emala nyinza okulekerayo omuntu naye nga kino tujja kigendamu kino tujja kigendamu naye ebiseera ebisinga obungi reema ono kati kiraka kituufu waliwo okukyankalana kubanga ngenda kubuulya awali omu kati wabula muliro bw'obulya nga luuma zitandise okuyitaayitamu bwe zityo kitegeeza there is some logic behind you never know wayinza okubeerawo ebiyitiŋŋana ebitambula bwe bityo era mu nkomerero ojja kulaba nga bijja tuuka biveeyo era bwe tunaamala okufuna soosi obutuufu naye nagifuna kawungeezi olwo jalaba gakubira bazaneero tusinkane wangikuwejjudde okiwulira yaŋambye tivi zaabuuziza ku mukolo kenzo mbowaayi okyogerako okikoyo waayi nange we yali eva wange saamanya kenzo alina okuba gudiikudde kenzo tali mugudiigudde oli mukwano gwe beegwa mu kafuba beekubye ebifaananyi naye ngenda kubula ekintu kimu adda wabula ate ku luno tugenda nnoonyereza omanyi bw'ova mu maka agasooka omusango tugusalira omusajja bw'ova mu gwokubiri tusooga oyo bw'atyo era bw'ogenda mu gwokusatu twamumanyira yoyo azunga buzunzi amawulire gano naye ate bulandi ya Leema ne Amuza ebadde nnyumira kubanga Amuza financially stable ddala nno ate n'omukwano mbadde ndaba nze Amuza nga mbutufu kapa yaabwe enyuma era bweba tebinnagenda wala nga basobola obisotinga out ekyo kye naali basabye ndowooza leero sijja kukola vidiyo nkambwe ku Leema kubanga ate mbadde mbaagala nnyo nga bali wamu babadde bafaanana bulungi wadde nanyiiga nnyo ng'avudde wa Kenzo nze yasinga okunyigira Leema ng'avudde wa Kenzo ekyanyiiza si Leema kugenda ekyanyiiza bujozi bwa Leema oyinza obutabitegeera bwe namanya okumanya nti Amuza yali musawo ajjanjaba famire ya Leema n'atwala mukyala we naye ekyannuma ye Leema okuva wa Kenzo ng'agenda ku mbaga naye yali yayimbadde akayimba nja kubeera mukyala dokita bw'anaabanga dokita emwategeera n'ateekako ne kasirimu yembe naye amawulire tunagakakasa naye nga woobirabe era gakyali mu mbu naye awali omukka tewabula muliro fe abali wansi tufefeta buli ggulire we riri era amawulire go gabadde ga mukka nnyo gaawali omukka nagambye comedian n'ogamba kisoboka comedian oyo naye leero lwaki tukoze nnyo naye ate olina kyeweerabidde era kati simanyi wainadde ntandika statement zange waziwulidde nagambye nze sikuba nnyo muntu wa NUP mpozi ne comedian kigambibwa kigambibwa oba oli wa NUP comedian wa NUP wa NUP kati saagala nnyo muteekako birowoozo okujjako tunaalinda bbaawe yagambye wakwatirwamu obusungu agatuwa n'obutambi bwa comedian abuyina comedian oyo era ng'aweereza ne message ze n'agenda zituteera comedian oyo mukwano gwange tulina sijja kugamba nti nnyo naye tulina ekitugatta ku mawulire gano waliwo we namukubirako essimu ne ngamba muganda wange ewali omukka naŋŋamba oyiwawo amazzi neguzikira era nange saali mubi nekwata akabaketi negiwawo amazzi omukka nekugenda naye kati guno gwo era woba olaba muganda wange nkubiraako mbulire ne wano tuyiwewo amazzi simwinaako buzibu omwana ate nonze omwana oyo mukwano gwange nnyo naye naye ebyensiwa ebiri tukkirize nti ewali omukka oyiwawo amazzi mukwano gwange naye tetufaanaganyamize oyiwawo amazzi nga omuliro tegunnayaka ewali omukka tugenzewo awalala tugende e Kampala Gashumba atugamba kasava mu Kampala ndamuwedde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo gwago naye alina ebizibu bye
ne substitute ya Lukwago si sani NUP era omuggo Katonda gwayinza okuba Kampala nga NUP etekinza ova Kampala awe nyini wobokoma tuli wano olabanga bano bani bagashumba aba blind operations gashumba Rwomusana takataka bangi bwobalabanga nga bazze nga bayina ekibi omuntu gwe bagamba nti oyo mukyamu nnyo bw'obanga oweeranga ddala akalulu lwaki ate nga abasajja balaba ebintu anti njagala owulirize mwami Gashumba si mukozi wa President Museveni tokimanyi ate era agamba wagira Museveni aba yakusasula nga daily city zalabe kuba mukozi wa Museveni agamba wagira ani Museveni era inside yemuna wagira ne MK mutani we Gashumba yenyini yajja nanyonyolanga nti fe tubera mu State House ne Bobi Wine nga banonye sente NUP kibina kya Museveni sibo Gashumba abo kati ku time eno NUP lesi bali mwezo abagamba toyote mu ate Lukwago kaleko mwe Lukwago kubanga Lukwago watabera mu kibuga Kampala abawedde alimu kwa awakanya endowoza ya mukamawe Gashumba avuganya Museveni kati dulia tugamba Bobi Wine ne NUP wona bakozi ba Museveni teri agenda batasa kati agamba Lukwago wata mu kibuga mba muwedde ate ye Gashumba mukozi wa Museveni ayagala yabe akolayo tayagala bakozi balala ba Museveni bakoleyo amma ade kati kakati Gashumba si opposition wa Museveni ne MK katata agamba bali mwezo wa Museveni mukamawe ate bagenda musasulira ki nga ayabya diro za mukamawe abo Bagashumba bagamba nga nti kwata eno chukira ddala okubayo mugongo otunuleri kubanga Gashumba yenga omuntu awangalidde mu kubuzaabuza kwalya kuwayiriza kubuzaabuza sirisonyi wabakulu bano Lumumba ndiyeyiyawe ndi ndi mu kikosti ekive mukono ng'atudde basajja mivule agamba olundo lye mamba mu pipa ogaggawale sise moka Uganda teri yali aluze mamba mu pipa n'agaggawala kati mamba zonna zaafa bufi kati olwaleero mwami Gashumba nga bwagambye nti Lukwago ye mutuufu lye pensi ettuufu eryokulonda bali mwezo kuba ye Gashumba gwasonga nga tumutunulangako oba owedde talina gwasonzeeko nga wakibiina nga w'abantu era kati ntandise okubuusabuusa mwami Lukwago bano ebbanga lyonna lye bakulembedde bwe banga we batuuse okugenda Bagashumba babalwanirira awo manya bwe tuyimiridde ugambye Lukwago baba batuuse okugenda nga babalwanirira be Bagashumba kinzijukiza twali twogera ku bitaano ng'abalwanyi b'ebitaano be bali bofona opondo baani Bagashumba be bajulira n'okujulira nti mpuga mulungi nnyo ffe ge twetaaga Prime Minister ajja n'amugamba ye wakitojjira ddala ekiwulira era mpuga ono mpuga mwina wekkaye wakitiibwa naye abamuwaana ba movement buli walaga atambula n'amongo bagenda Busaga bali n'amongo oy mujagenda nga mbitegeera President yabadde President yakubye yuke si eno gye walina okugenda tali nyino gibeerako naye Kabaka Pamisi tekankola oyinga bakubakanira ku mugendo President yabadde kati olaba nze ngenda kuyamba ku nnyimba za Bobi Wine ng'ogyeko ez'emabega ennyo nja kuvunula luyimba ku luyimba abantu ze baabula kubanga nze ennyimba ze manyi okuva Kagoma ka Lubendera
mpaka wano. Era Olimbala Bobi Wine of course nze nyina ekyenjawulo ku bantu abalala. Bwe mba njagala nnyo omuntu nkwata mangu ebintu bye. Nze Olimbala Bobi Wine kiyinza okuntwalira olunaku nga lumu nga lufulumye nga ndumanyeko ebitundu ebiwera. Kata ziri enkadde ninga nze yaziyimba kulwokuba nali mukola ki omufiiringa nali mufiiringa nnyo era wogatya n'ennyimba za Luna Mubiru bwogatireza Misaki eza Lutaaya bwe manjagala omuntu neza amayinja ze ezasooka va kuzino ez'ennaku zino eza Muzeeyi Akalulu eza Molini Nantume bwe manjagala omuntu ebintu bye mbikwata mangu. Kakati ebiseera ebisinga obungi Olimbala na Lumansolo nabayota matemera era n'omukulu ne yeewunya n'agamba ye mukulu wantunuddeko mu katabo kanga Oluyimba nga walunyonnyodde nnyo ne muganze bwentyo bwembeera naye omanyi twafuna obuzibu twasinga okufuna bwe babaana abo abatendekebwa Mengo nga Katikkiro yatugamba nti UID kali kalimiro kaabwe bwe twagezanga ko bagamba ko balina ekyokulwanyisa kimu bw'omugamba nti obbye omanyi kyakuddamu ogambye Ssaabasajja Kabaka toyagala Buganda ye alira Buganda abaganga nti yegwe mumwa gwa Buganda abaana abo negati baana abasajja abo sajja b'Emmengo bwe bagamba nti obbye toyagala Buganda olabye Ssaabasajja Kabaka mukama Ssaabasajja omuntu yawe mulamba ekitiibwa ye maaso mojo bagambye alaba kumpi oyagala kunzekakkanya nogamba gwe mumwa gwa Buganda bw'omugamba nti bannange abantu bano abayita mu kabiina kana akasuubi oba UID nga bakodo nnyo bagaggawala nnyo naye ng'ate amaanyi gabe gonna gayimiridde ku bantu naye batalina kibaddiza bantu nga bagamba gwe tomanyi na kitiibwa omuntu kyabeera nakyo toboogerako nogaana soogedde ku kitiibwa naye ngamba nga y'omuntu mwali mulabyewo ow'ekitiibwa gundi ng'agenza oba ku konsati y'omuntu nga mwaddeyo kabaasa nga bagamba wulira no nambeemu bano babitiibwa kakati oba obagambako azi tutambulire mu lyato lyerimu naye abo abantu bafuna ekyokulwanyisa bwe batakusindika mu Bukatuliki bakubisa Buganda bw'obuuka mu Buganda nga bagamba ndowooza wali tayagala Bukatuliki otuuka mu kyaki oyagala ffe nga Abakatuliki n'obuuza ye yamugambyeko muki gwe nga Reverandi gwe nga ki kakati oba oli awo Bapokino nga bajja abantu baffe betwazimba n'ogamba ye bano bali mu nsi ki okiwulira oba oli awo we batamwanjula nga bamutujjukiza Muganda wo naye waaba atuvuma ate ye tebamujjukiza nti ovuma Baganda bo nno bakujjukiza wano nga oweerabidde omwanjula bonna akakundi kaabwe ako konna bwe kaali katambula ako akayimba sikamazeeyo naye muno mwabaddemu obubaka mugamba manyi freestyle za Bobi Wine wa Tabbonyi ngagamba omukulu yamulaba mu kyaki nga amakooti gasibuufu yaddamu okulaba wano mu basiraamu ku mukolo gwa Kabaka ng'omukulu tamutegeera naye akasinza okunyuma yagambye naye n'ebyakalangala twabimanya wakawuliddemu endeyo nga n'ebyakalangala twamanya nti kaali katego ekyo gamba abadde tukimanyi twabitegeera hakimanye twabitegeera bulungi nnyo binanga ebyatambula ne yabala omuzannyo gwonna naye Bobi Wine waba tannataki oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6
system neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic, emmere eddagala. Mukayimba kiyabadde ayimba freestyle ng'amulaga nti n'ebyekalangala babikola ki babitegeera ne ŋŋamba omusajja waba yategeera ebyekalangala n'avaayo n'akusimbula obwaloopu ng'omusajja aba asose kukenenya ndusu yali ayagalira ddala sooka kukwatira ddala olubona asooka opima trust yo nagambye obufuzi ekyo tukikola okubanga omuntu omwagala nnyo n'omuddiza ne kaadi ng'olina calculation gy'otaddewo kuba mwepimidde tusobola okumanya nti bali abantu bakuyitamu ko baagala okukozesa naye katukuba obuvunaanyizibwa obunene tulabe oba onokkakkana nti oli gubadde mululu wano ojja kwekomako kati twalanga Mwanga Kivumbi yakyukira ddala kamaya gwe nalabye yatandise okukyuka yabadde ono omukyala wewa Mubende ani yenna baagala gwe okimanyi baagala ayanjula n'abamuvuganya n'agamba nti munnaye gundi ono nabbosa gwe tuvuganya naye ku kaadi yamba baagala anyway nga tumaliriza Rama yakoze embaga ebikonge byazze ku mbaga ebikonge byazze ku mbaga eyo yennyini Alien Skin ye yavudde n'alangirira olutalo lwe mu bujjuvu eri Bobi Wine era n'agamba nti ng'oyagala okukakasa nti obugatto bukubwa tubulire deeti gy'ova nayo okuva ebweru tukuba obugatto paka Magere otutegeere awo ng'ate yakavaako ku kitebe yagamba yabadde ku kitebe yayiseewo buyisi talina kye yakoze kitebe naye ke mwamusonkosereza ku kitebe ekyo kati yaluguddewo akooye okumanyiirwa tusooke tulabe ekifaananyi ky'embaga n'abagenyi abanene Mwami Museveni ne mutabani we balina olutalo lunene ku Bobi Wine naye bakozesa Bank of Uganda ne bakozesa ekitongole kya Parliament bakozesa Semwayi ne bakozesa ISO bakozesa UPDF ne bakozesa Jati ne bakozesa okulanyisa omuntu ogwo ku bitongole ebyo byonna byemmenye ne bakozesa poliisi ne bakozesa military ku bitongole ebyo byonna byemmenye golowooza kiriwo ekinafu ku Fangoni tekiriwo bino bitongole bya ggwanga kati omanya nti no bitongole bya ggwanga golowooza ebyo byonna bimulemeddwa nakati waali gwogenda kukozesa kakodyo ki doli omusajja ali akuba obusaale atuwuliriza gwogenda kukozesa kakodyo ki akasobola omujjawo okuba obusaale olina kintu kyotamanyi omuntu osobola okuba emotoka ejjinji ya pulezidenti ng'eyitawo oba ofuuse kanyama oba oli superman nti awo bawanjawulo nti era obasobola toyinza nakyewanira namu kati kyekyo kya alien nze ebiseera bino byonna mbadde mmanyi nti yakyukidde ddala era waŋŋamba omusajja akuba buyimba era nga n'ennyimba ze tuzinako buzibu zitambula muntu mulamu nnyo yatereera obusungu bwavuddewa abantu bano betwogerako bakola amanya nga batukuba muziki okitegedde okututumuka alien amanya atayaga gakolera mu ntalo entalo zino tezongerako alien naye zimusuula ekyo kyo ge mazima naye engeri gy'oleese embaga wadde osuubira mbozi ki addayina okuba ku mbaga kubanga n'omwogezi yatuuse okwogera yagambye sijja kumala budde sebo taata saagala tumale budde nnyo nga NUP ashulira kakati era nanyonyola engeri gye bamalamu ki obudde
bw'oba tunuulidde nze kino kyenkulaga era njagala okitwala okuva ku nze abagagga babeera n'ekibiina bakiyita bagagga kwagalana embaga ya Lama yabadde oba nkitwale ntya oba ab'ennugu kuŋŋaana ab'ennugu kuzampalana ab'ennugu kuzampalana embaga ya Lama yabadde abantu abatayagala Bobi Wine okukuza empalana okwekinga kamala bebe oyayimiridde golowooza Lama yabadde ne kosi kyekuŋŋaanya abayimbi abo bonna agunyimbulire adde ne sentezi abantu bamusondera yabadde ne kosi kyekuŋŋaanya abayimbi abo bonna teyabaddewo kosi yabaddeemu abayambako okuwemula oli mukuŋŋaane kati olwokuba abayambako okuwemula oli nga ali ku sayidi yaabwe kyebavudde bakuŋŋaanya bonna abayina empalana kwani ku Bobi Wine gwembulirawo yabaddewo nga tamuyinaako mpalana menyayo ogwo ongaye gundi yabaddewo nga talina mpalana ku Bobi Wine era olwokuba Bobi Wine abadde alina akantu katera okukola ng'asapootinga nnyo abantu abawagira enkyukakyuka baba bali awo ng'atuuse ku mbaga oba ya mwana nga tolabika ng'owa wansi n'abeerawo kati nabo nekyo bayagadde okufaanana baali babadde ku mbaga yani eyawa wansi gwegimbulire nze naye nkubulya embaga 10 Bobi Wine zera baddeko nga za muntu wa wansi baali babadde ku mbaga yani eyawa wansi ekitegeeza emboozi eyavudde ku mbaga kati emboozi yonna eyavudde ku mbaga yabadde erina okulaga obuyinza n'obukyayi eri Bobi Wine kubanga ne kosi y'embaga yategekeddwa ku musingi gwa bukyayi eri Bobi Wine n'okusonda kwabadde kusonderwa ku musingi gwa bukyayi eri Bobi Wine era n'obufumbo obwo gwe musingi gwe butambulirako tulina ozaala abaana nga tebaliyagala Bobi Wine akano kazaalo soka n'okawebula ebiga nkola ya Israeli na Palestine era nabeho bana kati leyo mbuzize ekibuuzo ndimbuulirayo awo kuba baddawo ate sirina bukyayi ku Bobi Wine gwe mumbuulire naye ntunula emitwe emikulu egyabadde wabadde waaliyeni babaddewo bebekulu nalabyeko baawo namyalo liripaso nonjayo atalina bukyayi waliwo n'omwana yabadde anyiga namyalo ono bamuyitaani wali awo tikitoka anaye akavidiyo ako kaliwa nfuba okulaba nga nfuna genda ku kaliisa omanyi era tikitoka bangi kane oba keekano gwe balabi baabo bapazo bali gwe mulete ogamba abatagala Bobi Wine bekuŋŋaanyiza ne bakolera munnaabwe embaga bekuŋŋaanyiza nga baagala okulaga nti bino baba bijjala nti bebakola naffe tubisobola okitegeera kakati kwe kugumya futu soja waabwe yongera ovuma tuli naawe ne mubutuufu Julia omuntu era kyova olaba ku mukolo guno waliwo n'abakoze bu TikTok ne bateekako nti capital mumwa kuvuma Kyagulanyi capital eyasonze omukolo abaana nga bafunye mu kuvuma Kyagulanyi kuba omukolo gwadde gw'amaanyi wabula omukolo ogutuuza abo bonna abantu ku weekend mu byonna kyesinza kubuusabuusa na kubuusa maaso nebaza Lama ng'omulenzi omuto okusobola okufuna omukyala tafunika ate n'agenda n'amwanjula nawulidde obanga agamba ku saidi ye bamuwadde omutwalo 11 famire ye yonna yesonzesonze nevaamu omutwalo 11 abasigadde adde bakwano be bano gwe bogambye capital mu kuvuma Bobi Wine naye nebaza Lama ng'omulenzi omuto ogenda okufuna omukyala tafunika ate ne waabwe ne bakumanya ekyo kyanjawulo kituufu omanyi nze obutafaananako sijja kufaananako bannaffe abo
nze ekibi naye onobawona nga bagenda okuwemula musajja. Nze sina muntu ampemula. Ate omugole nga muwe muzuuyo. Sina muntu ampemula. Anti era gana amagezi ge muwadde. Bwana ampemula n'abamuwadde omukyala bajja tegeera nti yone yavudde okwanjula wano. Kati ku time eno ekirungi ne mukyala wamanyiddwa. Va kubira ebyakawundoka ku biddirisi oba tunamugoba baana abeerawo. Era ndowooza kati yafuuse omusajja omukulu. Yanditereezezza ne byakola ki? Era wakitiibwa agamba ow'ekitiibwa Rama. Waseba okukola omukolo. Kubanga kati kyanaabanga ab'omudde omuntu. Yagamba amaka ga Rama. Era wanaamalanga kiwo mulanga tutapingamu Namyalo, nga tutapingamu Bebe Kulu, ne banna abalabe yabadde nabo. Nga tupapinga nga tuga laba bibeera ku mikolo gyabwe. Wanamalanga okuwemula fenga tubatapinga fenga tubakooti kuno kwabadde kwanjula kwabadde kwanjula dembaga era ojja kuwulira nga betandise n'oleeta references nga tuzijja ku olwo nga tugamba kakati laba be batendeka laba awo tugenda okukola ki okugenda so nze ngamba yaleeterezeza ng'omusajja nze siwagira muntu era nze kyogala gamba we mulo okuteesa kuba kumuweddeko kuba kumuweddeko nze kamala okubuulira waliwo omusajja awo omwana oyo mugezi nze nkimanyi naye olw'okuba akozesa amagezi mangi nnyo okudifendinga ebikyamu n'akomekereza ng'afaananya olumu ngo atatuukiridde mu bugezi bwe ye Kasirye Kasirye mugezi naye akozesa amagezi mangi nnyo nga defendinga ebintu ebikyamu amaliriza alinga atatuukiridde mu buki mugezi we kyokka nga naye abidifendinga kimanyi nti biki kuba Kasirye musajja mugezi nze ekyo nkimanyi ate n'emboozi nze sibogerako ku media twali ffenna ku kooti wano era namusanga nangamba naye namemu nga mundi bubi namugaa Kasirye oli musajja mugezi ekyo nkimanyi naye okozesa amagezi mangi okudifendinga ebikyamu nga naye wenyini kimanyi nti biki kyova abikumenya nnyo okola references zanjawulo noleeta ebyokulabirako ebitagambika naye olumu nga kyoleeta tekikwatagana bulungi namuga kati amagezi gaago ogolaba Kasirye g'oyina n'ogakozesa ate ng'odifendinga kituufu ate oba wanjawulo ekitagambika bayinza oba bamusasula ne bagamba olw'amagezi g'amangi g'ogenda okukozesa tebamusasula naye ate buli muntu abeera ne kyayagala ayinza okuba kyayagala ekyo naye ng'ekintu kyo kyalimu kikyamu abantu bano bakoze ebikolobero bingi alaali kisobola oba ekikyamu ku saidi yo naye nga ku saidi ye kituufu anyway omukolo gwawedde oli eyalabudde n'agamba obugatto bujje nakugamba omusajja ng'akuba obusaale n'ogamba omusajja ayimba bintu bye nze nga omanyi bagamba embwa yebezanyisa eggumba bejja kulirya naye nzalya ne sikini oyo kuba twali lwakamala omuwaana wiikendi wende tugamba omusajja kati akoba endongo obupande biki obusungu gye yabujje naye abantu oluusi abali talented we batwe babeera they are very unpredictable tomanya ddi lwagenda kuba kiriya ddi lwataabe kiriya naye nze nyina ekintu kyemmanyi era kino kankikubuulira olwaleero omanyi nze walonyeddeko kunjaga sinanga kunjaga nze sina kyennywa kakati oyonoonekangako kati omuntu omunywi enjaga nga wali oginyweddeko nze nanywako kokona kacaayi bwe mala okanywa ne ŋŋenda kwekizo bwe ntuuka kwekizo ne tutuula kacaayi nkanywedde munyonyi eyo nalina boyi wange gwindi naye twali tukola naye kacaayi kenjaayi ono ke yayimba naye nga nze mpulya tekakuba ne ngamba lwa kabujjo basaaga kumbe kakubira mu distance bwe wakanywa leero kakuba nca osobola kanywa noonya buli kacaayiko oba otuuka emukono nekakutandika akadi nentuula bwe natuula nentumyako okunywa ne bakaleeta nanywako nekasituka kacaayi tandika okulaba ebbala eringa eyefulafula wetiringa baye ebbala ebaddisheni DJ yakubye guno nalina mukwano gange faluku nemugamba ntwala mu mmotoka ndibake nangalamiza mu mmotoka era saamanya ngeri gye natuuka waka
nengamba abadde kati ako kachayi kano kaka kabaddemu akawaayiro nenziramu nenkafuna olulala era nenziramu nenkanywa kyangu nnyo omuntu akozesa ebintu bwebityo ng'asobola okuteekamu kachayi asobola okuyitako wano ng'ateesa kirala oba n'omugamba nti bwenvaawo ngenda kujja nkugambe n'akoma n'omugamba waayi naga nti tubanoza naye tugenda kujja ngenda kugamba bwenti ne bwenti kati kyangu nnyo okukomawo n'omugamba waayi tugende gye tubadde tuteeseza n'akubuuza ewa gwani ye gwani nga takyakujjukira kati omuntu yenna yali asobola okukozesaako ekintu bwe kityo weogenderanga nnyo mpola ekigambo kyayogedde ekitegedde omalanga kwekakasa nnyo mu bulamu bwo kale kuba kyangu nnyo okukivaako